Salimu Sale yagala dokwata abantu ba Bobi Wine ng'akalulu katuuse. And he has always wanted to murder Nubian Lee ne Eddie Mutwe ng'akalulu katuuse. Then you know Bobi Wine kali bamukutteko nabagamba. This I expected it. Nabagamba Nubian wadde basiba abantu. Nubian has always been forsaken. Bamukwatako ne Eddie Mutwe nga babalaba. Waki babakutteko lasti kuno? They want to murder them deliberately. Omusajja agende mu kalulu ng'aweddemu amaanyi. I'm telling you, Nubian Lee and Eddie Mutwe, one of them bagenda kuba bamusi. Wanga si kituufu. Bomu yafudde ku bo. They know. No bamumanyi. Bobi bamumanya zayimba noli emyaka 2. Killing Nubian over Bobi. But one of them, even if he's personal security man over Eddie Mutwe, one of them I know, Taja kuva mugundi yonga is safe. This was when politics went to Mwara. And if not is so, but you're talking like Kasiria Gwanga, Mama said, don't mutta, Yavayo Mufu. Something wrong is happening in that camp. We just have to be brave. There is something toxic happening in that camp. Something is not okay. Omwana Bobi Yanga abadde webbanga lyonna nga tebamukwata. It is just emulaenda ku ntono nnyo closest to the elections bonna babafunidde olumu. Sinakwata omu sikwata ono sikwata ono lumu. Ne babafuna. Yeah. This is how the mafia does their baba tyo bakola ebintu byabwe. Boba tuyita basiru. Gwolowooza mukubi w'ebikonde gwe baakatta today. Bamusa omukubi w'ebikonde abadde akolera bo era abasaba kole ku ssente okutta Bobi Wine. Ne bamwettidde. Lwaki? Justin Juuka akyali mukwate. Justin Juuka Omumerika akyali mukwate wano. Mukwate. Yembuuza Justin Juuka ye mulamu. Justin Juuka abadde mu Amerika nga wagira Bobi Wine ebbanga lyonna. Era abadde mu biseniti sibayi mu bigundi by'abagundi ebibeerawo babyeni UPM eyo gyabeere mu California ba champion mavi. Justin Juuka netagala government eno kuva dda yamutamba tena kyere muyambi. Ouma omukubi w'ebikonde government yamuvaako ali wano Germany anywa boto ku boto. Ouma ebikonde Museveni byasooka okutta tayagala ekoda bangu babondya. Yes. Bakutabana abandi bali eri bali mu tebannalya mmere babakuba ebiso. Let me tell you these things. And quote me right. Message no mugikwate. Nege ne bagamba lwaki baganje campaign mu Uganda ne bagamba byabakama alina plan y'abana Uganda okubeera nga babbo obululu. Ne bagamba bagenda bago bakupenda sikundi ezo. Loza mwakirabye. Mayira si video gye nakwa ne bagamba kino mukirabanga ekyo okubeera obubeeza bagambe simenti campaign mu Uganda. Campaign gye ziri mu Uganda. Manya mu Kampala. Nene bagamba byabukama wakyaganye abana Uganda basembere. Byabakama is just simply stupid. Lwaki gwamba nti byabakama is a stupid man. Zina kimanja ne bagamba nti ono omusajja agenda kutuuka agambe nti nno agenda kugobawo abantu mu ggiro obululu. Lwaki omuna Uganda ovaawo ng'osudde akalulu olagawa? Temuvaawo mbega nemesa abana Uganda agenda okulonda akalulu. Tokasuula mu toilet. Tovaawo. They want to rig votes. Tovaawo. Yimirira war. I knew this was coming. I knew it. Ogamba to muna Uganda agenda asula akalu at the same time ngeno omugamba mbuna avadeka hadeka nga yagala wochi gwo muna Uganda wabeera onakuma akaluke gukika kasi byabaka munyoka amazi olumirwawo. This is how Bobi Wine came into power. Bobi Wine bali babubya akalulu ekyaddondo ne bayimirirawo ne babeera ne bakabana ne bagala kujja kama sanyaraza. I'm telling you Bobi Wine teyali baddererawo wali ne yalemerawo yikiye kwakozesa. Bobi Wine teyali badde mubaka wa parliament kino kibabulya. Bobi Wine would never have been a member of parliament today singa tyagamba abantu kuuma kalulu wako. So byabaka malina pulani akugamba nti nze genda olonde odeeka olagewa goli musiru alonze n'ogendeeka temuvaawo. Njogedde n'abantu ganda bange aba NUP bangambe nkole video eno ngamba era bangambe penge gamba abantu tebavaawo. People share this message tolonda akalulu konovaawo. I have talked with the principals and all these people abali here ku ground bangambe penge tugambe andi rumbuye bokola video abantu nabagambe abantu tebavaawo. Keka nakawanya akali wako okukwata mu kalulu. Don't go anywhere. Wachovaawo ng'olonza akaluluko akusindika waka kuwadde emmere akuleterayo omukazi ogenda kwebakako kyakusindika ewaka yasasulayo bbiiru kasitolade obeere waawo awo temuvaawo ogenda okubeera firimu. Mbabuulire ekituufu okuleeta obululu bwonna bwatiikiza obuyingizaamu nga gwozeka okwata ebibokisi by'obululu obuyizaawo nga gwozeka tebajja kukubulira nagenda kubala bululu balimba. Ekirala waliwo akawanya akalala akajja mu kegenderezi keekana akawanyi balina okumeekinga siwa abantu abamu tebalonda.
mujja kubiraba Kampala bagenda kubekinga siwa tolute bunnatuukawo ebitundu basubira Kyagulanyi okuwangula bugenda kujja leeti mulina okwegendereza mujja bawulira nti ab'e Masaka bafunye edda and today kansubira nti byabaka mu bululu obutuse ku polling station b'ebitundu ebimu nga bwatuuse edda process mwali badde mwagirwaninze edda okusinga okuyita zi press conference neyogera gasiya kansubira buli Munnayuganda waali akitundu kyalimu obululu bwatuuse edda bukuumiddwa ate okumanya electoral commission byabaka bandabagamba mukwate byabaka just murder that guy murder him immediately ono omusajja nsi evansa gitunda gituzako ddala ebiwagu find that man and murder him immediately kill him ensi evansa gitunda how can you ofulumya list electoral commission okumanya bannange butulaze nti muli basajja basiru nnyo Museveni yennyini otulaze tuli dictator ofulumiza list nti General Muhoozi General Simanyi Salimu Sale mukume ebitundu bino General Matako Mutako kuma bino ebitundu webiti oleta ba generali boyi wotunda akalulu ebintu byakalulu biberamu ate ba generali bensiko oyimbudde na list General Maziga Mutako kukumeno ono mtabani wo mnyu wo mwenge mwakumeno ono Simanyi Salimu Sale mukumeno aba generali boyimbula mu byokulonda bacho ukanga bukanzi bantu bwega twali karutaro kiki kyogamba mwahiya bayimba gambye mugende before byammwe mwakali amazi lwaki mukanga abana Uganda mu malonse ndi waliyo olutalo lujja baganda bange ono omusajja agenda kekana akaseera agenda lwaki Bobi Wine wazze mu opposition eno olwalero nomutegedde kuba bulijjo tebulina opposition ntuufu basajja mwe this is why ne mutabani wa mufudde comedian afudde abasiri Muhoozi ze banga lebadde manyi yakuyabwe kuzija sibubiya bwe ne mukuba nadda buziwo ne WSFC bwe madara ne Muhoozi olaba na kitawo muyambe ko mukana akalu by sounding like as an idiot buli lunaku osiba ku Twitter oberanga mu siro Bobi Wine by the way Bobi Wine anyambye akakidu kimu Bobi Wine bana abasajja twali tegedde nti ndo balegeza if you had not come into these elections today batu tebanga bakwata abanyankole bannawe babateekawo ebijanye ebyebiwanyiwanya okimanyi nti besi yatuyisamu eggaali ebisanja bisatu nga just twebase besi yatuyisamu eggaali ebisanja ebi nga twebase Muhoozi simulaba nkonga asawulinga ng'omusiru omuwumba tuutu thanks to Bobi Wine mboyimbudde Basalimu Sale oyimbudde Ssebagundi mbugwende gundi oyimbudde abajene wa Maziga Mutaka muli batono ng'ensi eganye mwe mbabulira ensi bwegamba nti eganye mwe muli batono you're just a few people muli batono nnyo mwe Uganda bwegamba nti no oyo generali bwemuyisa Basalimu Sale abali bobukopa Omunnayuganda asobola otuuka nga ne muntu tezikyakola kino nkibabuulira bebyokanga Abannayuganda abaana bajja bajjira bata mu byokulonda bajiramuwa nze omwana omukulembeze bwatyo omukulembeze ono mwana yabaakira sita tubana mu nsi nga cowboy oluguudo lw'oyitiramu lwo si lukole naye mbw ali mukola z'ekkongo